Bw'olabanga profesa ayogera osangayo busamatu n'owuliriza. Ayagala tambuza video atayagala mugireke. Abaganda mukedeza akajanja simu abatonda kabaka simu abamuwa obulamu ate mumanyi nti kabaka ye mukama wammwe. Mutujengako obusirusiru ndabye ebiwumba tuutu nga bisinika ebinnyo mbo kabaka era alabikira ku beach nnyoko. Kabaka si muntu. Mbadde ngamba kabaka w'abantu. Omusajja yakulaze nti is the king. Talina malala, teyeeraga ku kitiibwa ky'alina kuba kyekisikiriza kya Katonda. Agenza ayogeddemu n'abantu be, ayawayizaamu naye, ali free, talina lugezigezi, mulufudde lutalo. Mwabaki bannayuganda? Era mwagala ki? Ekyokumiitinga Balamu temukikulembeza ate kumanyirirako kabaka kubanga kabaka ye kabaka si munnabyabufuzi. Kabaka ye mukulembeze w'ennono w'Abaganda ffenna, oba oli wa FDC, oba oli wa NRM, oba oli wa BTFM, oba oli wa Simba, yayaniriza namunswa nnyinimu. Kabaka ye mukulembeze wa Museveni, kabaka ye mukulembeze wa Bobi Wine. Kakati mwate abanupu mbasubira obutabeera mu propaganda wakyana kito. Buno obudde twandibadde tusomesa manifesto ne tulaga kifaananyi nti tulwanyisa buli kimu bye tusanga bitwogerako. Propaganda akoze ky'amaanyi okututeekako dent ne damage. Buno obudde ffenna twandigasa amaanyi ne tusomesa manifesto ya 2026 oba ne tukunga abantu baakubye Chairman Nyanzi mwalabye obusosozo obwabadde mwankole baakubyeko Nyanzi yeka ku bantu ababaddewo kitegeeza bano abasajja bayetegeera. Twandibadde tuzza amagezi ku bintu eby'omugaso. Nere tuli mukabaka yagenze ku bichi Museveni muri mu stories anko Bini simanyi Pastor Bujingo nze Bujingo simwagala naye gwa ina amagezi wegenderezanga nnyo story ya Bujingo ne Bini yewamba kidomolo za nyemi neke nakwabya kidomolo eggwe lwakuba ndi level zebyo siri level zebyo bintu mulekera buzanyira banna Uganda ku mutwe mugamba simanyi Bini bamuwamba Bujingo muyita busiro okuwamba Bini ate nkya noleeta omukazi omulala naye banamuwamba Wabuda Museveni akozesa baffe bennyini okola diversion. Mugambye anko Bini bamuwamba. Ate soleze yongerayo okyaziza abagenyi batano. Kyoga bote batya kuwambibwa. Era Bujingo muyita busirwa asobola kukola mistake eyo mu buno obudde nga manyensi yonna mutaddeko amaaso. Mwewambye mubuzabuza bannayuganda. Abandi badde boogera ku bwavu obungi. Museveni amabaati yatufukira ku diversion uli ku Bujingo. Era gwe omuntu omugezi wandikoze otya. Story ya anko Bini wandibadde oyiga mutusembezanga muntu mu kisenge kyo. Omuntu ina mwandi badate muyiga buyizi temuloza tu bakidomole baba wana mulaga obunaafu sitoyogeranga ekyama ky'omuntu boyina kyokoze naye gwe munnayuganda omuntu akuleeteranga olugambo naggamba bajjo yakoze bunawa waavaawo wala bagenda kukolako olugambo omuntu ayogeranga eby'omunju byo tomwesiganga kyemugamba mu bubi bwa Bujingo talina ebirungi bye yakola okumufuula houseboy n'okumuwa omulimu ku solo tikyamala webazanga nnyo omuntu akuyamba ng'owunya enkwaba era tusobola kufuna mukisa mujja kuma mu byakwewamba nakubuza kidomoole oba komedi abuze mu biveemu kidomoole lekera okusiriwaza eggwanga abantu baavu abantu banoonya school fees obwavu bulinga obwavu muli mu pasa kati bukyanga mwogera ku Bujingo yakyusa ki Susan yali anobye muddira ebintu ebitalina makulu ne mubifuula ensonga mu ggwanga buno obudde eddoboozi lye mulina mwandibadde mukwatira wamu okulanga mulwanyisa obwavu n'obuppi obuli mu ggwanga kati mwaleese omukazi mwaleese kati bigasa ki eggwanga bukyanga mwogera ne mwewamba n'okuwamba kyekyali kikyuse bannayuganda tulina okudda ku ngono tumanye ennaku yaffe tumanye tulina okugatta eddoboozi lye Museveni bwawo abafugira ekyaja kwenda nti Bajjo yakwata embizi ne muddooko olunaku lulamba kabaka yagenze ne muddooko olunaku lulamba mwe abantu batalina kye mwagala ddala ku nsi mwagala ki era mmwe Bannayuganda bwe muteefungiza stocks bwe munaabeeranga mu propaganda bwe munaagoberanga zi diversion omusajja agenda bafuga emyaka emirala 3-4 nze nkoyo okutuyaniranga mu kamera nga mbabuusa kati Bujingo bisitole bye bituyamba ki nga bannayuganda sigamwe nambadde mutegeranga Bajjo ebintu ebitalina makoti mwandibadde nga bakulu bisitole bya Bujingo bitinzika Bujingo sikaagane saagala muntu ne weyandibadde Buchaman nga yogera obwerere bwa Bobi Wine andi munyiize kubanga omuntu ubanga mwali bamukwano oba muwawukanye si kirungi kwerangira kitegeeza gwe oba Bini bakusunga abantu nti oli kivubuka kisirusiru mufune we mukoma kati bye mukola bibafuula abahuliganiza ndabawumba tuutu saawa zino njagala omuntu aveyo ne manifesto egenda okulaba nga tukyusa gavumenti mwekalakasi Chairman Nyanzi bamukuba ali mulago yakutuka enkizi n'omugongo n'obwongo mwandivudde mwe namwe ne mulago obutali mu matevu bakwata batya Buganda wa Bobi Wine kati mwasaamidde muli ku beach mulekere kabaka private
ensi is free to ensi ya kabaka asobola n'otula mu ttaka yenna nnyini nsi asobola n'okugenda ku kizungirizi mwatandika ddi otegeera kabaka bawumba tutumwe mwatandika ddi ogamba kabaka kumusalirawo obuganda mwatandika ddi ogamanyira obuganda bulina administration nze bino njogera ng'omuntu omukulu kabaka waddembe okumiitinga n'emirambo kabaka waddembe omumiitinga kyayagala kyonna because he is a leader mujjo primitivity ate abakoleyo mukubisa Kyagulanyi mulaga hooliganism mwagala abantu ba government group ya Kyagulanyi tetegeera mutuvumisa abawumba tuutu mpulira ntuyanye n'okutuyana obusungu bunnuma yakola video embivu government invuma ate gasagala kuvuma ndi mukusiiba nasiibye ne munkwasa obusungu bannayuganda mwenna baagala change muve ku bisole bya social media mudde ku mulaba gw'obwavu bawafeeka investor wa confident ono omusajja omuzungu yafaananga John Speak yayimira kadage mabega sente mwaziteekawa sente musonerozi yagulamu emmese zaalagawa tulina kwogera bintu bwe biti abasirikale tebalina misaala bapoliisi babonaabona imbalaaya n'ebitamiivu tebijjako gavumenti muli mukwegadanga mufuna nziku omuntu busiba mubasiiwa mumalira mu bantu budde